Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo. Ensonga ya M23 abayeekera abali mu kulwanira mu ggwanga erya DRC tuzze tugikuwa. Emabegakaawo twakuwadde report eyafulumya okuva mu kitongole ky'amawanga amagatte ekimanyiddwa nga The United Nations enkwata ku nsonga zino eza M23 abayeekera abali mu ggwanga erya DRC abatawaanya gavumenti ya Felix Tshisekedi. Ate mu ngeri y'emu ne tukuwa ebigambo bya Paulo Kagame akulembere eggwanga erya Rwanda bwe yavuddeyo ne yeegaana era n'ategeeza mu kamera mu press conference gye yabaddemu n'ategeeza nti ekyamazima abayeekera aba M23 newankubadde mu basiba ku gavumenti yange ey'eggwanga erya Rwanda ekituufu kiri nti abayeekera abo bava mu ggwanga erya Uganda. Waliwo abakubiddwa ne battibwa mu butambi bwe walabye n'ebifaananyi bye walabye obanga obadde otambula naffe. Kakati olunaku olwaleero nkuleetedde ensonga era tukomyewo n'ekigambo kya M23 nga kikyagenda mu maaso n'okulumya abantu emitwe. Kati gwali ku mukutu guno ogwa Red Zone TV naddala nga tonaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Gwe amaze okusubscribinga nja kukusaba obeere nga ogenda mu comment section teekamu obubaka naddala ku nsonga eno yennyini gye tuli mu kubeera nga ate tukutegeeza. Nkomyewo ne Shama updates nga bulijjo awo munna foreign policy ku nsonga zezimu eza M23 naddala mu ggwanga erya DRC oba Democratic Republic of Congo. Gwe abadde agoberera byenjogerako bitegeera bulungi nnyo era wano wenyini wengenda okusinziira mbeere nga mukuteera ensonga zibeere nga ate zongera okugenda mu maaso n'okubanga tuzinnyonnyoka. Weebale kubanga okyagoberera wuliriza bino gwe ate ategedde emboozi nga bwe yatambudde ate ategedde ensonga gye yaggweredde awo wano wenyini ku mukutu ogwa Red Zone TV w'ogenda okugenda mu maaso n'okubanga ate otegeera butya ensonga eno bwegenda okubanga ate emalirizibwa. Tukyagenda mu maaso n'okubanga tugikutuusaako. Paulo Kagame nga bwe nkugambye yeegaanye akabinja ka M23. Kakati wuliriza bino nga bwe nzija ate mbeere nga nkwongerayo. Nabagamba ewano we tukutte tugenda kumaliriza ekintu kino nga tutegedde M23 omutuufu yaani. M23 omutuufu yaani. Ekyo nakibagamba nti wano we tukutte tugenda kumaliriza nga ripooti efulumye. Nakugamba nti video ezaffe ze tukola wano just giwe time. Buli kyenkusomesa kiwe time mugenda kukirabako mu lifetime yammwe. Okitegeera? Kansoke nzanye video eno nze sigenda kunnyonnyola biki ebiri mu video eno. Wabula ngenda kubuulira kiki ekyavuddeko okuleeta embeera ya video eyo. Kiki ekyavuddeko Museveni okusaanyawo Honorable Muhammad Seggirinya. Kiki kye yabadde abikka. My president season 1 mu end of year report gye wawa mwalimu UN report. Kati ndese UN report reloaded. Kanji kuterewo ne munna Uganda ategeere bomu ezakuba banna Uganda mu mwaka gwa 2010 mu World Cup Ethiopian Village ne Rugogo omwali kitabani kya bidandi ekitalina mageze essaawa eno. Okitegeera ekiwana NRM mwe kyawonera okufa. Then ne munna Uganda ogenda kutegeera bomu ezakuba banna Uganda ng'ennaku zo mu mwaka gwa 2021 ani yali emabega gaazo era agenda yali yaki. This is a certified report from the United Nations. Wetumala okugifuna then mugenda kumanya video yetambula eriki. Ndi musanyufu kweyo video lwa bintu bibiri. Ekintu ekisooka tufunye amazima gavuddeyo kuba mu Uganda bakweka report. Ekintu ekyokubiri yebadde emarking stage 1 ya revolution. Now the revolution is going to open again. Kuba nabagamba eno revolution stages. Era zino ennaku ze tusigazaayo tugenda kuyita mu summaries zonna. Then tugende ku stage 2 ngomanyi kiki ogenda okukola nawe ekigenda okukolera. Ekinsanyusizza nti bennyini abaali bawakanya foreign policy nga batugamba nti Shama byosomesa bituuza banna Uganda oba olinda bazungu bajje bakube Museveni. Ate munange basinze okutambuza video eno. Okitegeera? So ne kitu proving anti fe twabagamba just ebeera time yokka to prove everything right. We have never been wrong and we are right again kwene sawa. Katusoke twale video mbawe report then tweyongereyo tugenda gena maaso ne summaries paka ngenda kuzomwezi 2 omwezi guno omwaka guno revolution egenda tutwala ku stage ey'okubiri. Mugenda kubimanya. The leaders of M23 and the majority of their fighters came from Uganda where they had been as refugees who ran away from or as a result of solving the problem of
2012, Bwe Munnayuganda kyogenda okukola, subscribe to my YouTube channel. TikTok eno egaana videos ezimu ezigaana, okitegera. Nina video eziri mu ezo statement Kagame zayogera. Abaana bamwe bannayuganda nga bakonfesinga. Naye njagala mutunulye sadness eri ku maaso ga Kagame kyavudde kuki ekintu ekyo. Lwaki Kagame yatuuse ku mbeera ewaayo Museveni. Nabagamba zino foreign policies, what you have to know is to understand stage yobeera oliko ekola etya ogenda gikozesa otya. Foreign policies zino ebeeranga puzzle. Wokuba stage esooka ng'ekutwala ku stage ey'okubiri. Okitegera? Era revolution yo ebeera ne stage bbiri zokka. Mu videos zange eziddako mugenda kumanya tubadde ku stage ki, tudda ku stage ki. Era biki ebigenda okubeera mu stage eyo. Mugenda kubimanya. Don't miss a video here. Subscribe to my YouTube channel, Shama Media. Oba kwata ku bio ofune link yo subscribing. Njagala just 2000 subscribers. Videos solo kutambula obulungi mu ngeri gye njagala. Zonna ngenda ziba uploadingira. Mulaba abaana bannayuganda nga bakonfesinga. Katusoke twabe UN report yeno. Okitegera? Mweno UN report woboji tunulidde. Yafulumye ennaku z'omwezi 8 omwezi gwa January omwaka guno gwennyini. UN report yeno ekonfesinga n'ekugamba nti Kagame yali emabega ga M23. Lulijjukira bakugamba nti Uganda and Rwanda. Nekuluno bakugambye nti Kagame M23 omutuufu. Ekintu kino kye bakoze report yeno yafulumye ku ssaawa z'abadde 3 n'eddakiika 10 ez'ennaku z'omwezi nga 8. Okitegera? Report yeno weefuluma wabula olunaku ku makya g'ennaku z'omwezi nga 9 Honorable Segirinya yafudde. Ku ssaawa 6 Kagame yavuddeyo mufiya gyali mu Kagame ali mufiya. Lwaki Kagame ono ali mufiya? Eno report olwamaze okufuluma bwe bati. Parliament ya Congo nabagamba nti Congo eno Tshisekedi yateekayo okusaba oba request Congo erumbe Rwanda beekube direct man to man. Oluvannyuma lw'okusaza mu process eri Rwanda process then ba activating a Nairobi process. Ekyo nakibagamba. Kati Parliament ya Congo yamaze okwaprove nga tuli mu countdown. Nkiddemu tuli mu countdown. Parliament yakkiriza Congo erumbe Rwanda. Okitegera olwa M23 eno. Okitegera? Kakati ekintu kino UN okola report eno kyavudde kuki bakutta abaana bamwe aba UPDF bakutta abaana. Njagala mukomyewo video y'abaana abato be bagambanga nti ba ADF abajjanga nga baweese ebisawo mu bibira by'e Congo nga batolera salamu. Abaana abo njagala mujjuke recruitment ebadde egenda mu maaso mu Uganda awo nga bawandiika amagye. Museveni abadde akwata abaana bamwe mu kifo kyo batwala muno bakola training y'amagye nga batwala e Congo. Kati wabadde nga batwala e Congo abaana bano badde bakola slave labor oba donke waka ngo bakola wabula nga ba supervisors be bamaje ga RDF amaje ga Rwanda. Lwaki njagala mujjukire embwe eyo ya Museveni terina kyeyagaliza Uganda terina. Okitegera? Kati obubbi obomunyago gobadde bafunanga mu ggwanga lya Congo nga bagugabanira Rwanda. Yensonga lwaki bakwata amaje ga Rwanda gano ga supervisinga abaana bannayuganda mu ggwanga lya Congo babadde mu kubona abona. Congo yakoze operation nga bawamba ekibuga kibayita Masisi nga bakyeddiza mikono gyabwe kubanga abano be bayita ba M23 abataliyo babagamba bawamba akatundu kano naye it was bali babateze katego kamaso era mu nnaku 3 Masisi yali emaze okudda mu mikono gy'aba Congo bakwata abaana bamwe bannayuganda abaddala abaana abato. Okitegera nga bali mu gundi ya UPDF abaana ne bakonfesinga engeri gye bava mu Uganda nina obutambi obwo nga abaana boogera Oluzungu n'Oluganda ennimi zeewaffe abalala boogera Luswagiswa abalala Luswayiri abalala Banyankole n'abaana Abanyankole gye bali bakola donke waka mu ggwanga lya Congo wabula bali under the supervision of Rwandese forces. Kubanga abaana be batuuka eri babagamba it is a do or die. Bakugamba either tugenda kukuba essasi bakuddize mu biboxi oba si kyekyo kola kye tukugamba. Abaana bamwe bakola buyeekera wabula tebafunamu Rwanda yegabana ne Museveni. UN yamaze okufuna ekintu ekyo basazeewo ne bafulumya report eyo. We bafulumiza report eyo Parliament ya Congo ne sanctioninga. Kagame ali mufiya yensonga lwaki yawaddeyo Uganda olw'ensonga akimanyi nti abaana bano bannayuganda. Kagame yakoze statement eno nga besinga ku statement abaana ba Uganda ze bawadde UN n'amagye ga Congo. Kakati tuli mu countdown. Kagame alina okujja amajege mu ggwanga lya Rwanda. It is a lose now. Wabajje amagye kyekiddako bagenda kwata abakutu babazze Rwanda. Kagame is greatest fear. Wabula senga takikola Congo egenda kulumba Rwanda. Ne Congo ebe erumba Rwanda egenda mulumbira mu kintu kye bayita Nairobi process mwamulumbira.
Nairobi process eno tugenda kulaba ensi za East Africa 5 nga zirunanitinga behind Congo okuba Rwanda. Tuyinamu ekintu kye bayita international assistance. Under international assistance baleseba group okuva mu Romania, group endala bawagina abarasha. That is how foreign policy works. Lero ndako olwayo tulabaka group akomu Russia kawagina ate kagenda kolera wansi wa mission ya America oba supervision ya America na Mungereza bagenda kulumba gwanga lya Rwanda. Eyo ye Fia Kagame jakola ki jalimu Museveni kyabadati okufuluma. Eyo ye UN report kanji batere wano tusisinkane ncha nabagambye kati ngenda kuba kutta. Tekyali kujjamu subscribe to my YouTube channel Shama Media. Videos zonna ngenda za uploadinga mulaba abaana bamwe nga bakonfessinga. Abana siba M23 teriyo majega UPDF bana bana bawandika na majega li mu supervision ya Rwanda. Era yo bugagga byonna biru bazikutulira Rwanda. Respect. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya neddobozi Aji Abdu omusomi weddwa. Nkola ku nsonga ezenjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kutankalanako. Jangu kusomere kuddwa okubeda nedda edduwa zabaawe edduwa zisomibwa omuntu noterezebwa mu mbeera yonna ebadde kwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.